tuula tusome nate ssuula ya 15 ey'akatabo Mbayiwa ow'abayizi Owalabye Ekimagoba ye muwandiisi. Essuula eno egamba nti Mbayiwa mu ssabo. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde omwanjuzi era omuteesiteeso wa pulogulaamu eno tuula tusome. Kale sooka otoyeke ebigali mu kibbo. Teekasamu emikono ebiri. Omusawo ye yali akangukira Mbayiwa ng'alaba Mbayiwa ebigali ayagala kubisuula mu kibbo na mukono gumu. Mu kibbo mwalimu emmwanyi enfumbe. Omusawo n'alagira Mbayiwa nti toolamu emmwanyi emu ogisse mu kamwa oyogerereko byonna by'oyagala. Mbayiwa yali takakasa bulungi nti ebintu eby'engeri ng'eno bikola newankubadde yakkiriza okukikola. Munda bwe yagenda n'alowooza nti owange tomanya kubanga obulamu buno buzibu ate okutegeera. Ebintu bingi bulijjo bigenda ne biggwaawo ne tulemu okutegeera ensi ensonga ebireese. Kale osanga na kino kye tuliko kye kimu ku ebyo bye siyinza kunnyonnyola. Ate osanga bye bandagidde okusaba ssebo ate nnyinza okubifuna. Obulamu bulinga kuyita mu kibira ekikutte. Okuyitamu ng'otya kubanga omanyi nti akaseera konna oyinza okusisinkana obulabe newankubadde nga tumanyi ddala kika kya bulabe obwo. N'olwekyo okiraba bulabe nti kirungi otambule nga weenywezezza. Singa ekiseera eky'okwetaasa kituuka nga weerwanako, bwe kitajja kale bwe bulungi. Mbayiwa emmwanyi yasooka kugissa kumpi n'omumwa gwe n'agyogererako ng'asaba okuwona okulumbibwa amayembe ga ssengaawe guluma, mpozzi n'okuwona obwavu. Ebyo bwe yamala okubyogera, emmwanyi n'agissa mu kibbo ky'ebigali. Kitaawe, nnyina ne bato be bonna empalo zaabwe baazituukiriza bulungi naye beessira baasinga kulissa ku kyakwetaasa mayembe ga gguluma. Omusawo yakebera buli omu era yawunzika aggaatiriza nti mayembe ga gguluma ge gabatawaanyanga aba famire. Okukebera kwagenda okuggwa ng'omusawo abasalidde okuleeta bino. Yabasalira embuzi eya bumya emu, enkoko enjeru emu, essuuka ezitukula bettukutukutuku, ensimbi eŋŋanda 9, ekibya ekiganda ne siringi 4,000 alyoke ayambulula Mbayiwa era amalirize emikolo gyonna. Bo ne bamusuubiza okubitwala enkeera nga buzibye. Zolaga omulungi tezirwa. Enkeera obudde tebwalwa nga buziba nga baddayo n'ebyabatumibwa. Bonna yabamwako enviiri n'azissa mu kibya awamu n'ensimbi eŋŋanda. N'ayongeramu eddagala eddala era n'ayiwamu n'omusaayi gw'enkoko. N'abalagira batwale ekibya ekyo mu masaŋŋanzira batwalireko n'essuuka enjeru. Bwe banaamala okugyalira wansi balyoke batereezeeko ekibya. Ebyo bwe banaabimala badduke za mbwa bukunya nno badde ewaabwe nga tewali akeebuseeko kulaba nnyuma. Okutuukiriza emisoso egyo gyonna ndi kuno yatunda ku mbuzi zeera. Emyezi nga giyiseewo kasookedde bava ew'omusawo okubambulula, ziraba yabukeereza nkukola n'agenda ewa munywanyi we Gandaleefu eyali omuyiisa. Obugonja yabwekeserera nno obuwera era kate embwa giyite ŋŋwa. Akawungeezi ako omwoyo gw'okuvuba gwamutemba anti edda yalinga muvubi nakkirira ku nnyanja. Yasangayo banne abagenda okutega ebyennyanja. Bakanda kumuziyiza nga yenno yabaganya. Alaga wanne atamidde nga bwe beebuuza. Munnange baalaba awalaza empaka ne bamala gagenda naye. Akagedi keeraakongozza omumbejja Namaalwa bwe yatuuka ku nnyanja wakati nga tatandika nno kuyimba na kuzinira ku lyato. Banne baaganda kumukoonako nga si yawulira. Si ku lwisi eyo eryato lyevvuunika bonna ne batokomokera mu nnyanja. Omulambo gwaziraba gwabula bwe bulebule. Ekyalo kyasaanikirwa ekiyongobero. Nga wayiseewo akaseera Mbayiwa yasalawo adde e Kampala ku mulimu gwe. Ekyamugaana okudda mu Kampala edda luli
yali alina akabumba. Mu budde obwo omutwe omumwe nga baguyita kabumba. Kati enviiri ze ez'edda zaali zikulidde ddala bulungi nga zizeewo. Okufa kwa bba ndi kuno yakusiba mu mayembe ga Guluma. Okufa kwa bba ndi kuno yakusiba mu mayembe ga Guluma. Era n'agaana Mbayiwa okudda mu Kampala nga temumaze kugenda wa musawo asingako amaanyi. Yayongerako nti mmaze okutegeera byonna ebyetaagibwa era mbitegese tusobole okugendayo mu kiro ekitali kyewala. Omanyi Mbayiwa kye yamwanukula? Okimanyi ggwe Mbayiwa kye yamwanukula ku ssaawa eyo? Yamuddamu nti omanyi maama, mpawo magombe gazza, oba kufa nfe siraba kintawaanya nnyo, oba nfa kati oba nga weeyiseewo emyaka 10 byonna bye bimu era ndi waakufa. Ndi kuno yasooka kulowooza nti mutabani we yali asaaga okutuusa lwe yalabira ddala ng'agugubye. Ne bassenga abo abalala baakanda kumwekubako nga nno nabo nga balinga abawala enswasa ku lwazi. Ndi kuno yalaba mutabani we yeeremye n'atandika okukaaba kubanga ekyokuguguba kyali kimala bulungi okumumatiza nti mutabani we baloze muloge era nti anaatera n'okufa kyekimugaana okukkiriza okugenda okwenyweza. Abawaka bonna wamu n'abooluganda abatali ku ludda lwa Guluma baakeera wa musawo asingako. Bagenda okudda baasanga Mbayiwa amaze okusiba ebibyo byonna. Bwe bamubuuza ogubadde n'abategeeza nti ekeera addayo ku mulimu alaba oba gukyaliwo. Awo nnyina we yamubuuliza nga asunguwadde nti ssente ezaava mu nju gye wagula ozirina? Ono nno n'amulimba nti nzirina maama. Nnyina bwe yawulira mutabani we ng'akkiriza n'amugamba nti kale kyokka enziramu ya nnyina eyo ate yayongera kumukanga anti yali takyayagala nakwongera kubisiinyaako. N'ateesa mu mmeeme ye nti alizimusasula bwe kiriba kyetaagibwa. Oli mu pulogulaamu Tuula Tusome era nga tukyatunuulira obulamu bw'omuvubuka Mbayiwa. Ebibaddewo bibaddewo n'ebikyatuukawo bikyatuukawo. Nze muzzukulu wa Mugema akutuusaako pulogulaamu eno eya Tuula Tusome era nga tukyagenda mu maaso n'akatabo kaffe kano. Obudde bwali busaasana Mbayiwa n'alinnya bbaasi emutwala e Kampala. Okutuuka waka yasanga Namusisi amaze okusiba buli kimu ate n'okukifulumya. Mbayiwa bwe yalaba Namusisi n'entwala eyo yonna emmeeme n'emukyekeera anti yali alowooza nti Namusisi annyanudde nti era wuuno anzirukako. Kyali kirowoozo ekyamulaba ng'alaba Namusisi asitudde entwala. Namusisi yali akyekeja n'entwala ye gye yakuba amaaso nga ku Mbayiwa ono. Kale essanyu n'obusungu ate ne bimujjira lumu. N'akangula ku ddoboozi n'ayaniriza munne n'amaddu nti maama ndaba kuki. Mu budde bwe bumu ate n'atandika okumunenya nti mazima Mbayiwa wakola biki bino? N'ondeka wano nze gaggwe ssebo ne weddireeyo. Mbayiwa n'amusalamanga ekirimi eno nga bw'amukwata ne ku kibegabega nti Namusisi. Yamugamba sooka ontunuulire. Ne Namusisi n'akikola. Yalombojjera munne ebizibu ebingi by'ayiseemu era Namusisi yamatira era n'asaasira nnyo munne. Bwe yakomekkereza okuseetulira munne ebizibu bye era kwe kumubuuza lwaki okulumuludde ebintu byaffe byonna n'okubikuba ebweru. Ku Namusisi nti munnange nannyini nju yagitugobyemu era ajja kukomawo akawungeezi okuyingiza abapangisa abalala abasasula. Kyokka Namusisi yamutegeeza ng'amasannyalaze bwe baagasazeeko ekyo nno teyakifaako muli ng'agamba nti kale kasita abanaatuddira be banaasasula ebbanja eryo. Mbayiwa yali teyagala mukyala Bena kumusanga awo ate amubanje ng'ate amanyi nti ensawo ye enkalu era yasituka busitusi ng'omulalu n'atambula. Namusisi yakanda kumubuuza gye yali agenda ye ng'ayita kuli. Owange ggwe vva ku by'okubuuza
onaamanya amadda. Bw'atyo Mbayiwa bwe yaddamu Namusisi yatambula mukungujjo ng'ezzimu eggumba, mubiri ebirowoozo bye nga bimwetawula, nga bwe yeebuuza nti lwaki ebibi byonna byekuumira ku ye ate nga bijja ttungatunga buli kaseera.